Alright, ladies and gentlemen, abala Sakata vibes mwebale nnyo mwebale ddala nze Dj.Senior'B dali mixer the manyi nga mugongo yali kamera mpala. I want right about now allow me to introduce to you she is Era the Queen. Tugenda kwatumanya a few details about her. N'ensonga nga ye bwazitambuza olabe ebintu babikola batya bomwetazo mufuno tya lwaki akikola lwaki mufumbo si mufumbo manye ekibuzo kimusoko kwagala omanya benna tugenda tumimanya Dj.Senior'B manyi ga mugongo ku kamera ku brush Era the Queen nga akusigira ekifananyi lwaki okizinga okusiiga ebifananyi lwaki tewayimba lwaki tewasiiga makeup nasalawo okubeera nga nsiiga ebifaananyi olw'ensonga kyenjagala kubanga makeup ku bisiige wanjawulo muko kubanga n'ebbeeyi tebayeemu okay. naye ng'ekisiige ebiseera ebisinga kyamaanyi nnyo kubanga tosobola kigeraganya na makeup. Okay. Yeah. All right, thank you so much. Zino kala zitegeeza ki gy'oli? Kala za Uganda flag. Uganda flag. Lwaki si black oba kisi green? Uganda flag olw'ensonga nti omuntu gwensinze wano ye Bobi Wine ng'era nga yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Kati nalowoozezaamu ng'okwambala red kubanga gyatera obiseera ebisinga okubeera ng'ayambala n'okuteekako wig eya Uganda flag nga kiyinza okubeera nga kijja kunyuma. All right. Lwaki Bobi Wine? Lwaki gwosiza Museveni kuba ndowooza ye mwangu talina nviiri ku mutwe omutwe gwe gushana na bushanani. Lwaki Bobi Wine olw'ensonga nti atuzizaamu nnyo amaanyi n'essuubi fe abavubuka okubeera ng'osobola okulemera ku kintu ky'okola ne wekibanga ki oba ki naye kasita okiremerako osobola okubeerako wootuuka nga wazzaamu amaanyi era nga weeyagaza. Kati kino kiba kyakutunda oba okikoze for fun, solidarity? Kiba kyakutunda era omuntu naye naayinza okubeera ng'akyagadde asobola okumpaamu ssente. Omaze ebbanga ki ng'osiiga? Myaka 2. Okusiiga piece bweti kikutwalira bbanga ki bw'oba otudde awo ng'oli composite? Kisinziira embeera zembeeramu. Ekifaananyi kiyinza okutwala, waliwo ekifaananyi kiyinza okutwala nga ssaawa emu, kiyinza okumala olunaku, kiyinza okumala wiiki, kati kisinziira embeera z'obeeramu artist. Embeera oba oyagala kuba na bbaawo, embeera oba oyagala kubanga onyeddemu, embeera y'obuntu nga obulamu tewali kikuluma, tewali byolowooza, ng'obwongo buli wamu. Naawe ofuna ebikuluma? Ofuna byolowooza? Bitera kuba biki? Eby'essente. Eby'essente? Ng'omuli ki? N'okulwala, ndwala. Kati ki ekirala kyokola ng'ogyeko okusiiga? Ngenda natandika okuyimba. Ogenda natandika okuyimba? Sebo. Ogenda mu studio recording? Kiyinza okwawukanako ne ba artist abalala engeri gye bakikolamu n'abayimbi. Ogenda bw'okikola otya? Nakubeera nga ebiseera ebisinga wemba nga njagadde oluyimba naddala kale wemba nga njagadde oluyimba nga tusobola okukwatagana ne artist oba n'omuyimbi ayinza okubeera nga yaluyimba nembaako amaanyi agamu genteekamu naddala mu production ne mu video nga ffe ba DJ we tukola nyimba n'abayimbi. Music omugatte otya ku art ono akuyamba ki? Agenda kunyamba nnyo olw'ensonga nti art wa music alina amaanyi mangi. Kati kijja kuba kinyambako ne bakasita bayinza okweyongerako naba nga music nga mukoze bulungi n'atambula bulungi kiyinza okunyambako bakasitoma okweyongerako. Lwaki walonda kusiiga? Oli talented kola ekyo oba wasoma bisome kyekyaliwo just wandibadde oba okola ekintu ekirala? Nsobola nti talent ya art gye nnina kubanga si bisiige byokka byensiiga kubanga ne wigi gye nyambadde yennyini wigi nze yagikola era gwagyekolera. Yesebo. Kati ebintu bingi ebigwa mu art byensobola okubeera nga nkola. Kati n'olw'ensonga kitone sijja gamba nti nabisoma nnyo nti oba buyigirize bwa waggulu nnyo naye just kitone. Talent. Ffe abasajja bw'obanga olina ekintu ekyenjawulo ky'okola ekisukuluma ku bantu ba bulijjo abakazi bakwetanira nnyo. Kuba akafaananyi nti nammwe abakazi
abasajja babeetanira nnyo olw'okuba olina kintu kyamanyi kyokola nnyo kubanga kino ekintu kyenkola kyanjawulo nnyo olw'ensonga ebifaananyi si bantu bangi ababikola naddala abakazi n'olw'ensonga kyanjawulo nnyo kati ate naddala ebiseera ebisinga abantu baba baagala nnyo okubeera n'abantu ab'enjawulo kituufu so sinsi abasajja baagala nnyo okubeera n'abakazi ab'enjawulo kitegeeza oli wanjawulo oli mufumbo siri mufumbo oli mufumbo onoonya sinoonya olina boyfriend sina boyfriend oyagala boyfriend nja kumwetaagayo mu maaso naye si kati oyagala ki kati ndowooza njagala kusooka kukola okay alright bizibu ki bye musanga abasiiga bizibu byetusanga olegezambo obanga obadde osiga enkuba netonya ebintu nebyononika oba material naabula oba material ne bamulinyisa oba noosiga nekigana bizibu ki nsijja kwesiba nnyo ku bizibu nti bya matiriyo kubanga ebiseera ebisinga artist yena okugyayo ekintu teyeetaaga matiriyo kubanga osobola n'okubeera nga environment gy'olimu oba olina manda n'obaako engeri gy'ogayiyamu n'okuba ekifaananyi kati sisobola kwesiba nnyo nti ku matiriyo nti kati kisinziira bwongo bwa artist engeri gy'ayiyizaamu kubanga ebiseera ebisinga artist yettanira ebintu ebimuli okumpi ebiyinza okubeera nga bwengo kirabanga ekya bulijjo ye kati kyakolesa najjamu ekintu ekyewuunyisa kati n'olw'ensonga bizibu biyinza okubeera nga biri mu nsonga ndala naye nga siya wano mu kusiiga bw'oba osiiga otunuulira bulungi bwa muntu oba enkula y'ekifaananyi enkola y'ekifaananyi kwosinzira nogaa nti kwosiiga ono kifaananyi kye kyasinza obuzibu mbiwandiyagadde okusiiga oba bewali osiizeeko ekyo ekyomwana ekyomukadde ekyomulema ekyomukadde kiyinza okubeera nga si kizibu olw'ensonga teri kifaananyi kiyinza kuba kizibu obeera nga kyokola okimanyi just nti wabeerawo ebifaananyi biyinza okubeera nga bikutwalira obudde bungi obudde nga buwanvumuko kati ng'ekifaananyi ky'omuntu omukulu mu myaka nga obadde ogamba muzeeyi newankubadde omulaba nti taliiko nviiri naye wano toni ze zimuli wano mu feesi wano nandibadde ngamba nti kale kati ziyinza okutwalira obudde bungi okubeera nga okijjayo nga bw'ali kubanga oyinza okikuba nga kiri nga teziriimu ate nalabika nga muvubuka kati kiba tekivaayo bulungi okusinziira ku kifaananyi ekiriwo okyakala nkyakala ng'abantu abalala bakyakala bw'obeera eyo ebirowoozo byakusiiga oba obirese waka oba ogenda nabyo notandika olaba bazinaga gola bisiige byokka ngenda nabyo ngenda gamba sigenda nabyo naye ntambula nnyo ne art mu mutwe kubanga gyokuma okutambula environment gy'obeeramu esobola okubeerako ebintu ebirala byekugattako obwongo okubeera ng'olowooza kubanga ebiseera ebisinga artist yenna talina kubeera nga obwongo abwebasa okulowooza kati ekifula okubeera enjawulo kubanga oba olina okulowooza ennyo okubeera kale okuyiiya ekintu omuntu kyayinza okubeera nga takiwa nnyo birowoozo gwe n'obeera ng'okijjamu nnyo n'obeera ng'okijjamu omulamwa kati n'olw'ensonga ntambula ne akankitwale nno ntambula ne art singa osiga ekifaananyi bwe kiti client n'atakisiima what do you do muddiza ssente ze amuddiza ssente nkola okukuma omulimu omulungi kubanga ayinza okunfunira ate omulala ngamba munnaye waliwo ebyagizeegizeemu naye olw'obudde akankuddiza akakyenteko kitera kuva ku ki mu kifaananyi ekiganda ebiseera ebisinga kitera kubeera nga artist kaneyambisa ekigambo ky'oluzungu nga artist kale afiirinze future kubanga ebiseera ebisinga nga bebagamba ba artist ebiseera ebisinga baba n'okumanya kw'ebiseera by'omu maaso kati ebiseera ebisinga kitutawaanyamuko kangambe kitutawaanya naye kiyinza okubeera nga kitutawaanya naate ebiseera ebisinga kiba ng'ekikulapula kitegeeza osobola owulira nga ekifaananyi tekijja kuvaayo nogamba kino kankireke ebiseera ebisinga wemba nga nsinzidde ku bbanga lye neepimira nti ekifaananyi
nina kiwabudde bwe buti ne bwetu wekiwe kisukkawo awo kankyesonyiwa kibanga kiganye. Okay. Isebo. Alright. Kirungi nnyo. Nga mu abakazi temutera kusangika abasiiga. Isebo. Buba kati bwandiwadde abalaba nga gwe omukazi kiki kyewandiyagadde abantu bakuyambe maybe oba oli awo mu ngeri emu oba endala? Obaka nga mukubagiza abakazi sikutegeddemu nga wandiyagambye nti nekubira omulanga nga ffe abakazi tulina buzibu bino oba twandiyagadde kino naye kino tetukifuna biki sijja kuba mulanga olw'ensonga tulina kwezuula kye tulina kukola ng'abalala bwe bakola abalala bakola bakikola batya okubeera nga batuukawo bakikola batya kubanga wootabimanya n'onaakuba omulanga tojja kuyambibwa tojja kumanya tojja kufuna kumanya. Yesebo. Alright, kirungi nnyo. Olina station wokolera? Nkolera waka ebiseera ebisinga nkola service za delivery. Osigira waka? Osigira waka. Then no delivering. Yesebo. Prices zo zirenjingira mu meka? Mtwala sijja kwogera price. Sijja kwogera price naye nga yandyetaaze ekifaananyi asobola kunfuna ku namba y'essimu eri 070 375 7779. Jidde mu Luganda? 07 9. Okay. Yeah. Oli mufumbo once again? Siri mufumbo. Onoonya? Kunoonya. Kitegedde. Nawe okkiriza bakunoonya? Nawe okkiriza bakunoonya? Banoonye bananfuna. Nga zaabika. Olina emyaka 2. Sirina mwana. Singa oba yagadde zaala wandiyagadde zaala bameka? Bana nga babiri. Wandiyagadde omwana wa Yiga Okusiiga? Omwana wani? Wandiyagadde omwana wa Yiga Okusiiga? Nandiyagadde, ya. Lwaki? Olwa talenti yange okubeera nga ekyaliwo ekyatambula ereme kufa kubanga watakitwala naye ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo. Singa obadde ogamba nti nno osiiga abayimbi abaakabi wano mu Uganda mpayo abayimbi babiri abana abakazi babiri n'abasajja babiri bewandiyagambye nti bano bentandiikirako abakazi babiri bayimbi nyinza obutabateekako nnyo siro olw'ensonga nti bangi babasiize nyinza okusiga abantu abalala atugeze nga ba Dj.Senior'B nange mweri mweri mwesi Jacob omutuuze ne Jacob n'abantu abalala kubanga aba artist abasinga babasize kati awo tewali kipya naye kati nga Dj.Senior'B biyinza okubanga ebifaananyi kale biyinza okubeerayo nyinza okugamba nti tebiri ate nga gyebiri biyinza okubeera naye nga bitini nnyo. Kituufu tebatera kunsiigasiiga naye nga bajja kusiiga kubanga musajja w'amaanyi mu ggwanga nno nnyo. Babulire bamanyi bazaala wani abaana abo babulire bamanyi bo batamanyi naye omuntu yenna amanyi yali musajja w'amaanyi kubanga omulimu gw'okolera eggwanga gw'amaanyi engeri gy'okikwasaganyamu. Weerabawa ekigendererwa ky'okusiiga bino ebifaananyi weerabawa mu maaso mu bbanga ki era ojja kuba okola ki? Neeraba nga nja kubeera mukyala w'amaanyi oba omuwala ow'amaanyi mu bbanga eriyinza okubeera eggwanvumukko kubanga bingi byentegese newankubadde nga si bifaananyi byakusiga nga muntu naye era nga bigwamu art project zendowoozaako okubeera nga nkola nga zijja kuba no z'amaanyi nnyo nga ziri international okusinziira byempulaninga naye era nga bijja kubeera nga ziri art pieces. Kyakabi nnyo. Simanyi oba muno mu Uganda mulimu ezi art galleries oba exhibitions? Mweziri. Mulina association ebatwala nga mwe ba art? Tulina waliwo Vadda eri waggulu eri Nakasero waggulu wa State House. Gavumenti ebayambye nga mwe abasiizi?
Ndowooza leetu yambi kubanga teri gavumenti kyetayamba kubanga buli kintu kyonna kyonna ekiri mu ggwanga gavumenti ekivunaanyizibwa okubeera nga ekiyamba. Osanga abasizi abalungi abaakabye ennyo nga bali eyo tebalina kiddako, tebalina step eddako. Olowooza okusiiga kwandibadde kuva mu masomero oba kibeere kinnoomu ayagadde yasiiga? Ayagadde yasiiga kubanga nange ayogera sinze nti yasoma ennyo naye just mukama nti kubeera nga yampa kitone kale n'olwensonga sigamba nti nokubeera olina kubeera muyivu nnyo usiige nedda talenti nakwagala. Ojjukira piisi yo gye wasooka okusiiga? Nzijukira nnyo nzijukira gye nasookerako yankakasa nti no era asobola okubaako kyokola ekyamaanyi naddala ku feesi. Ndala ku feesi yali ya Bob Marley kubanga omuntu omu yayogeranga asaagana agamba nkolera ekifaananyi kya Bob Marley newankubadde kale teyansasula naye najjawo ekintu ekyenjawulo mu kaseera ako. Kubanga nange nakikolanga simanyi nti wakisobola ovaayo kubanga ebiseera ebisinga engeri gye natandikamu okusiiga sigamba nti no nakolanga practice tino nsiigemu ndabe just nava muvi mu bbanga ku side ya face ngamba kansiige etandikiraawo. Okay, thank you so much. One more time omuntu akwetaaga kufuna atya? Nfuna ku namba. Mwana mutunuze mu kamera abantu bamulabe. Ku namba eri 0703757779. Oluganda 070757779. Ebintu by'osiiga bikola ebifaananyi. Bikuba ebifaananyi. Ku Facebook yoko ebiri? Facebook okozesa ki? Nkozesa Era the Queen. Lwaki Era? Kisawuninga nga Era ensobi? Eri Era ya time. Teri Era ya computer. Era time. Era. Waliwo Era eri ERA space DA space Queen. Era the Queen. QUEE. Say yansobi just ya time. Ku Facebook ogambe kozesa? Nkozesa Era the Queen. Ebifaananyi kwa ebiri. Instagram? Instagram. Era the Queen era. Okay. All right. Wewe wali omuntu wayinza okufunira? Era ku namba y'essimu then ne ku mitimbagano ya Facebook ne Instagram. All right. Okola music projects n'abayimbi. Natandika butandisi. Ogenda tandika butandisi. So far inazo recordings eyo? So far sinaba kubeera nga nkwatayo video. Naye ngenda kukwatayo video n'omuyimbi. Abayimbi bangi bajja kumanyikibwa akaseera nkatuuse. All right, thank you so much. Singa omuntu aba ayagala featuring em project ye ng'osiiga ekifaananyi kyetaagisa ki? Kwatagana. Kasa tukwatagana tewali kitusobola kugaana. All right. Okusiiga bino ebifaananyi by'abantu nga ekifaananyi okirina bwe bati mu soft copy n'okusiiga ekifaananyi ky'omuntu ng'atudde awo mulabirako kyekyangu? Kyangu tuna kiyinza okubeera ekyangu naye kubanga kiri ekya live ebanga live painting si kyekintu kyenkola. Si kyekintu kyenaye kyenkola kugamba yandibadde nga daily practice ya kusiiga soft copy. Naye nga nekiri obeera ngaoli mukugu mu kyo tesobola kuba kizibu naye nga kubanga nsobola okusiiga kulimu types. Osobola types zinyanga 3 eza soft copy gy'ogambye ne live then n'okujja ekifaananyi mu mutwe. Osobola n'okujja ekifaananyi mu mutwe naye nga talenti za njawulo era nga bwe ziri nti nno Messi ayina waasinga Ronaldo ne Ronaldo ayina waasingira naye nga konna kapiira kati talenti za njawulo. Osobola osanga oli nga asobola osiiga ekifaananyi nga kijja muntu n'osanga kubanga buli kimu kiba kyetaaga time kiwa time n'okukimanya nga te omugamba live
ayinza okukalubizibwamu. Okay. Kati buli kimu kyetaaga akadde n'okukimanya. Ekifaananyi kino oba okisiize n'ogamba nti kati kiwedde okiggyeko emikono. Okiwa bbanga ki client okitwala? Oba wenyini kiba kikaze? Kiba kikaze, tekyetaagisa mbusaawa nga mmeka just gyenkoma okubeera nga nsiiga kala ziba zikola ki zikala zokka. Alright. Thank you so much. Yogerako eri abali Sakata Vibes obeeko bagamba ndirwo nabeera n'ebifaananyi nga bingi nnyo abagala ogula bagule. Manyi omwana muno tunuze mu kamera. Simanyi lwaki kamera yo leero giremedde. Aba Sakata Vibes beebaza okubeera nga munkyaziza Senior'B bwe bale kunkyaza bwe bale kumpa mukisa. Naye bale kujja. Abalabi baffe abalungi nga bwe mbagambye amanya gange nze era Queen obubaka bwe nandibadde mbawa mwongere okubeera nga muli ku Sakata Vibes kubanga bingi byefumba kubanga abasinga mbaye temumanyi nti ekifaananyi kiyinza okusiigibwa ate nga kisiigibwa sekise. Kakati mugira nga mwekuumira ku Sakata Vibes ebirungi bikyajja. Omuwala yenna ayinza okubeera nga okola omulimu gw'enkola ayinza okubeerayo batini naye nga wandiyagadde era nga wandiyegombye osobola okunkubirako ne twogeramuko n'obeera omulenzi era nsobola okuwabulamu kubanga era mulimu bwe nsobola okubeera nga nsinga ne tuwayaamu neyandiyagadde okukola nange era simugaana ndowooza kyekyo. Thank you so much. Sakata Vibes nze Dj.Senior'B dali mukisuza dimani gamugongo ku kamera era Queen abadde asiiga Bobby Wine. Bless up.